mpulira essanyu ekose yali enzise the lover boy the lover boy bagiyita Mugaba eyo nange mwe nakula eyo character baby bamanyi saagiyingira bamanyi the editing Kitangaza Mugaba mutya abalungi abekumira ku Wings TV banaye mukola kyamaanyi mukola kyamuwendo mwe bali kwagala na Almasi Jacqueline mwe bali kwagala program ekitangaza mwe bali kwagala Wings TV mwe bali kubera nga mu subscribinga mwe bali kwagala movie industry banaye mukola kyamaanyi tukumira waggulu banaye ate awo twagala tuveewo tweyongere wali eri ku ntikko tuteeke movie industry ye Uganda ku ntikko ate tusaanikire zinene endala zonna oba kitegeera nga bwe twasaanikira ebira program yaffe ekitangaza ne Almasi Jacqueline olunaku olwaleero jjukira tekebwamu ssente Zenji Studios ogenda gisanga ku Salama Road opposite to S2S ojja sobola okubeera nga ogituukako bulungi nnyo omukulu Ismail Chobe ye CEO wa Zenji Studios osobola omutuukirira akola buli kimu kwegamba buli kimu kyoyagala oyagala filmu yo bagikwatiremu oyagala bagikwatire oyagala bagieditinge oyagala sound be baba mukola oyagala makeup kwegamba Zenji Studios ekola buli kimu twekebamu ssente ne Vintage Health Care Vintage Health Care jogenda okusanga buli ddagala kyekikuluma gendo janjabo gendo okoleki ojanjabwe gendo ogamba omusawo nti kineno ne kino kye kinnuma munnaye gwe kandida akuluma omwebirevu ne bibutuka kwegamba buli kirwadde buli kikiguuna abaana banaye abazadde muina abaana banaye nabagenda ku machine ne babasala ne bafuna ebiguuna genda ku Vintage Health Care bayina ka spray kwa kalungi okuzaama tekalaba ku kiguuna trust me ajja kusobola okubeera nga atereera bulungi nnyo ate netuteekebwamu ssente Shamia Shoe Store gyogenda osanga buli lugatto olulungi olw'abakyala boots high heels buflat kwegamba buli kagatto ka mukyala mwana muwala mukyala genda osobola okubeera nga weekubira ekikumba ky'engatto ku Shamia Shoe Store ennamba y'essimu 0751326622 ya Shamia Shoe Store ate ayagala okulangako ne Wings TV nayo osobola okuba ku ssimu eya 0751326622 Ashraf wajimbuziza n'ogamba kati nkole ntya ngamba dde njagala langako ne Wings TV ekyo ky'oba okola mukwano kuba kweyo ennamba ojja sobola okubeera ng'obafuna onako olwaleero ndeese omwami ono mbadde njagala mumumanyi amannya gammwe ag'enjawulo kati ke kaseera okumutegeera yaani yazaalibwawa musajja muganda biki anoonya tanoonya mulimu abali eyo nga mumwesunga nga mugamba nemmala kati ke kaseera olaba oba okyalina chansi oba toyina ndowooza bwenna mumulaba ndi naye olunaku olwaleero tugenda kubeera tumumanya bangi bakumanyi taata n'amannya amalala kati ke kaseera bakutegeere gwani na buli kimu ekikukwatako tetwagala kulekayo era wembaayo nekyendeseeyo taata okyogera sikyo oba oliawo mukabwa n'abansobozesezza kuba bingi tusainza okulaba ku Wings TV banaye ndi musanyufu nnyo ate okumpa omukisa okyalaba ku Wings TV bannange mbaagala nnyo tubeereyo ne tubalaba tugamba oba naffe tulifuna omukisa naye mukama mulungi nti owaayi nange mbadde awo awaayi jangu tukukyazeeko ne mpulira essanyu mu mutima nasuze seebase ne ŋŋamba nzandi naffe obwedda tusabirira we tukubira akasimu kkirize bannange atusaasira kkirize amannya mukwano amannya nze Bal Richard bannange nyongera okubaaniriza ku Wings TV madamu we bali kunkyaza bakama abo banneebalize nnyo nnyo kuba abamunyiza obutabalaba naye olw'omukisa nti nkyadde ku Wings TV amanya neddoboozi nze Bal Richard n'abalala amaanyi buli omu lyampita okusinzira ye nga bwammanyi siri nakinku olina akafiimu kawanzanyira ng'oli mulambo bagiyita mugaba oba oli awo ndowooza naye sigamba nti mba nzannyanga manyi nti kinanyumira abantu wabula ndabira awo nga bimaze okufuluma yazanye bwati ate byatunyumidde
ate abamu ne bakujerega kale mu mbeera yonna bw'obanga olina ky'oyagala mu nsi kati nga bw'oŋŋamba nti Wing TV ekwetaaga n'enzija nayingidde Karakita. Owulidde tuli mu Karakita kati. Omukulu Bale Richard azaalibwa wa? Bale Richard azaalibwa Masaka bayitawo Kateera ku kyamira Kaddugala n'okwata ku lidde Vviira ndi mu disitulikiti y'e Kano. Okay, eyo gye wasomera? Eyo gye nasomera. Nova eyo paka wano n'obuuka Lwera n'ogamba kangende nkole film. Ekyamazima ebya firimu ndiyingidde ndi mukulu lwakuba ate kati ate eri Masaka wavayo? Masaka ndudde ntuta akaseera nga nvuddeyo kuba ndi musuubuzi najja kupatikana Nansi bwe natuuka e Kampala ne nfuna omwoyo gwa firimu. Ogufuna otya? Waliwo mukwano gwange yandibadde mutwalanga menta wange bamuyita Byalugabako. Mwami gwe yansinkana n'ansaba mukoleremukko omuzannyi we yali tazze. Yali tazze n'agamba nyamba onjogerera ekigambo kimu waakiri ne mbigaana nansikiriza nenkyogera neneddira ewange neneetuuza. Kyali kigambo ki? Waliwo firimu gye bagiyita Okalya Ddakaddadda. Okalya Ddakaddadda ye firimu gye wasooka gye watandikiramu? Gye nasooka okuzannyiramu. Kasiini kali kamu. Ng'oyogera ekigambo kimu? Nagamba ekigambo nti okyerabidde naye kyalimu olusawusawu nanga nti nze nkijjukidde madamu Jackie. Nagamba nti abasawo b'e Kaasangombe ze bantama kyekigambo kye nayogera mu firimu kyokka tekiwezamu wadde seconds eziwera 5. Kituufu. Mba ndi awo ng'omukulu oba nkuyite nakuzunga yajja azunga ne firimu eyo nga wayiseewo akabanga saddayo saamayabeddeko nga firimu yo yiiyo nga njigula ekyamazima nagigula wadde nagizannyamu. Nagigula omutwalo mulamba ogenda okweraba. Nkutidde. Sokoleke bbanga ki eyo? Mwaka ki? Emyaka giyiseewo kati nga 5 beti 2015. By then CD zaali za mutwalo oba premier? Simanyi nze kuba wamuwagira buwagizi. No, nagula genda kweraba nga ngambye mwendi. Kuba ne kapapula saaliko. Naye nga mwoli munda. Yangamba mwendi njigule ngende njirabe. Nenjigula. Nduka yewaka neneraba nempulira. Wawulira otya? Nenjiwako baganda bange waliwo n'abaagirabanga sinze nabagamba twakolayo mu firimu bwe nafunira appetite eyinza firimu. Kwegamba buli eyakubira ng'akuteekamu amaanyi gamba kwegamba muli n'ofuna amaanyi n'ogamba kanyingi. Ate abaŋŋambanga nga twakulabye ku TV neŋŋamba kitegeeza omuntu bw'oyongera bongera okulaba ku TV ne bakumanya. Neŋŋenda ne mmusaba okujoyininga ewuwe. Ekibiina olwo nga bakiyita batya? Ekibiina bakiyita Golden Crown. Kikyaliyo? Gyekiri. Mr. Pojjali Byalugaba ye menta wange mu firimu wadde kati nakula nenkola ebyange. Habula mwagala okukola ebyammwe. Kati ate ekityo bakiyita batya? Ekyange bakiyita Real Hearts Films. Real Hearts. Eyo gitandika mwaka ki? Emyaka giri 3 emabega. 3. So far kati wakakola titles nga mmeka? Eziri katale nga nze z'ekibiina ziri titles 5. Naye ate gwe ng'omuntu? Nze ng'omuntu nnyinza okugamba sizimanyi muwendo kati. Kubanga mba ndi awo nga Wings Films empise, mba ndi awo nga TS empise, abalanga bampise, bano bakuyise. So mwekyo ndi musanyufu nti kye nali sisuubira ate kati kimpa essanyu. Kati nzaani gwe mukyazisa. Bangi beegomba naye essanyu lino. Okay, Director Bale. Character ki gye wali ozannye n'ogamba bannange eno yo ennyumidde ngizannye bulungi era buli anaagirabako yenna ajja kwewuunya? Characters nyingi zenzannye naye waliwo character mu firimu
gye nasooka okuzannya naye firimu bw'emala okufuluma nendaba kalakita eyo neŋŋamba kino nze nakikoze nagiraba ne neesikamu nange bwe nti ng'emaze okufuluma bagiyita Njabala. Gye wasooka ozannya ng'oli main character? Ya 2S gye nasookerako okuzannya nga ndi main character. Mukama nannyamba nti abantu abagiraba bonna ne director yandirectinga bulungi kubanga nze sola kwe directinga nga tebandirectinze. So omuzannyo omulungi director yana omudirectinga. Ye firimu kubanga neeteekamu omugwa ne neetuga. Naye nange kyansukkako nindabanga mwakikola mutya? Nkugambye nti nange kyamala okufuluma nateekamu omugwa ne bajjawo kye nali ne ngusiba ne nengejja. Mama wange yagiraba n'akuba endu n'agamba mwana wange afa ekyo kisiraani ne ngamba mama sijja kufa. Pozi kalakita endala ya firimu ya Elsilage firimu bagiyita Mugaba. Eyo nange mwenakula eyo kalakita baby gye nagendera mu keesi. Abasinga nno munnange bamanyi saagiyingira bamanyi editing kuba bonna baagitya kalakita eyo naye obuvumu n'okwagala kwennyina eri nze nganze kyenjagala ntuukeko. Nze njagala ekiremye abalala kyemba nkola. Kwegamba kyabalema bonna. Buli omu yali atya okuyingira. Ng'atya okuyingira keesi. Gwe n'ogiyingira. Era producer waayo yansasula simubanja. Kubanga keesi eyo ekyamazima yali teyingirikikamu. Naye ky'ekyamazima nti firimu eyo mpulira essanyu ekoze naye yali enzise. Ate etya? Nga tuli mu shooting nayingira emmotoka neevaamu ebisiba. Abaali mu shooting bo baakimanya. Naye olw'okuba nti omutonzi w'amaanyi nali sinnatuusa kiseera kyakufa. N'emmotoka yabuuka n'ebiswa nga ngiri mu bwogo. Kati efirimu gye mpulira nga ekyamazima bingi bye njirowoozaako ne ŋŋamba naye mukisa mulungi nti yafuluma abantu ne bagyagala buli muntu n'andaba bannange teyali editing keesi nagigenderamu ne ngibeeramu. Pozi firimu endala gye nazannya saagala nazaala wange agirabe oba taata nzaalira omukyala bagiyita omuzimu gw'obulogo. Nakizannya nga ndi zolo nnyo nasala bigooli nze njiwa ebirusu nze nkola ntya nti bw'omala oyingira kalakita ekyamazima nze ndeka baale abaddewo ne nnyingira omuwandiisi omuntu gwe yawandiika. Era ng'aba Wings TV bannange nze mbeebaza kubanga omukisa gwe mumpadde TV endala tezinatuwa mikisa nnyo. Omukisa bagutuwa naye twogerako katono teguba nga ate gwa Wings TV. Kwanze engobera programu kuba lwe yatandika ya Wings TV mpaka olwali lwe mumpise naye nga buli muntu gwe muteekako ndaba nti mumuwa obudde nannyonnyola. Mbeebaza era bakama abo bagamba bakongeza omusaala. Muwulidde ndowooza bannaye. Naali ku kamera mujje mugamba bannaye kubanga naye akola kyamaanyi kuba singa tabikwata bino ate byandibadde tulabikirako. Ennyabo. Alhamdulillah. Omuwa Director Barry okola mu movie industry okola mirimu ki? Maze okulaba nti oli muzanyi mirimu ki emirala gy'ogattako mu movie industry? Nze nyinza okugamba ndi nkolanga munnakyewa. Oli bwanga nti tuyambagane ku kino ne wemba sikimanyi nfuba nnyo okulaba nti muyambako nkiyige. Bwekuba kusitula bbuumu ngisitula bwanga nti kamera eno tugisitule tugende wali naye nga kati ngezaako okulaba nti ndi kukwata kamera okushootinga naye nga sijja baga nti ndi kafulu waabyo naye nja kuyiga kuba mu ngolokofu mwe muva ki enkyamu mwe muva engolokofu Oluganda lweru Oluganda akusinga ati ffe twageri bunyolo. Kati oli muwandiisi oba tuli muwandiisi? Ndi muwandiisi
wa firimu mpandiseko firimu eziwerako bakutaka bideje byava mukyala akandida ya mpandise firimu gye bayita Kayana nayo sigina bakugitana yena atera okuteebwa ekijjanku nene mu kika mamizikasi waliwo n'endala gye ngenda osumulula badde sala kujogera wano taito yange eyo kanjogere muzibe nekiggala ndiwulira nnyo oba bagizanya banaye bajogera muzibe nekiggala muzibe bagyesunze bayivawe coming soon eyo firimu erimu buli kimu erimu komedi biki ate kasamunda banga mwendi nemulaba kabanana mumanya eyo tujja kukwatagana kabanana yazanya mwali aya basi gwali eyo nga bazanyi bobe bano lindirira muzibe nekiggala omanyi kitegeeza muzibe nga yakwataganye nekiggala kye kibeera ebansasagge yennyini sikyo bwe kiri tujja kubeera tubategeeza olunaku lwenafuluma ate osobola okubeera ng'ogyefunira tunagitongoza tujja gikolera premier sinaba kugita era sisobola kugamba kaseera kano nti egenda kutongozebwa olunaku ngamba naye bweriba ewedde ejja kutongozebwa nga kati firimu egenda okubeera katale bagita Kayayana the lover boy the lover boy gwe wali the lover boy awo simanyi ojja bisangamu naye nga nungi ngasi kumanyidde mwezo character why lover boy gwe manya taito Kayayana kati oyo yenna ali eyo nga yanazibwa Kayayana kale mu mbeera eyo yonna ejja kuba ejja katale mangu nnyo obulango mujja bulaba amaduuka mwegenda okubanga efulumira kati gwali eyo gula amaaso gukuwetigiki buli firimu gyolaba oba kuliko akalango kaki ka lover boy Kayayana luno firimu zijja 2020 bagita 2020 byamu abanankani ab'e Kampala naye fe abaava eri mu Luweera e Masaka kati andi nawe era wafuuka munnakampala oludde munene toluddemu emyaka si miwanvu gwe tolaba sikini ntino yabannakampala bali kusiiba director Bale wanjinya oyina abazanyi mu gundiyo mwebali Real Heart is it Real Hearts okay mwebali kati olowooza tekibanyigiriza okubeera ng'olina firimu 5 emyaka 3 jjukira ggwe bakuyita n'ogenda n'ozannya ewalala era mu mwaka oyinza ozannya taito ezo eziwera kati bolowooza bakiwulira batya gweoba obalaba abazanyi nze omuzanyi kasomondo sayininga ewange mu Real Hearts era nkugamba nnyo nti oyina okufaayo ennyo nga tonnabakkayanira siini zimpanvu mu firimu oba nnyingi main actor entono gye bakuwadde ogifokasinzeeko kubanga ffenna tetwatandikira ku main characters twatandika ku busiini kamu bubiri naye olwokuba nti owulira ng'oyagala akakatono ke bakuwaddemu gwe koyita nti katono nze ku lwange kaba kanene kubanga kayinza okuba kagenda okunfula kyendi tegeera omuwandiisi yawandiikaani nti yawandiika ku madamu Jackie ng'akola bwati ne bwati wejjeemu Jackie oli gwe bamanyi ow'amasappe oyingire kalakita eyo kigenda kukwongerayo nti ow'ekibiina ekirala oba wa Wings Film oba wa Elslad oba wa 2S oba waki ajaka akokookozimuka asobola agenda kuyitira nze sizibira muntu mukisa wange nti musibira mu Real Hearts forever no wabula kuntegeezaako nti bankubidde simu waliwo abanjagala okugenda okuzannya era sirina muntu gwengana kugenda kuzannya mu kibiina kirala no kubanga nange byebintunze sikotogera muntu kubanga omukisa gwe si gwe gwange bangi tuzanye nabo abamu tebannatumanya abalala babamanya dda so sina muntu gwengana kugenda kuzannya walala nti musibire ku firimu ya Real Hearts yokka yebeefuluma nga mwali no wabula nze mbakuta kintu kimu eyo entono gye bakuwadde gwe gyoyita nti ntono gikole n'amaanyi egenda kuwa director wa firimu wa kampani endala akulabe
alabe nti osobola ajja kuyita obeere main character oba support. Yes. Ne tulemekaanira okubeera ne ate tekigasa kubeera nga kangeza oli main character ng'olina scenes nnyingi ne bagikuwa character naye ate n'ogizannya bubi. Ekisooka ogenda kuyisibwamu amaaso, ogenda kwogerwako bubi nti ozanye bubi. Ekitegeera ng'ate nga bwe bandikuwadde scenes ebbiri oba ennya ojja kizannya bulungi. So okuzannya ebingi si kwe kuzannya. Bwe kiri ekyo Madamu Jackie. Director Bali. Bamemba kyabo boyina sooka okuvanjulira Director Medi Kateregga. Oyo nakwatagana naye ebbanga eriyiseeko. Director wange mu firimu. Directing. Yes, ate member wange omujjuvu. Nyinamu kyeyamaani wange waffe ow'ekibiina. Bamuyita George William Kyoya. Tulina Mbazamalidaadi abazanyi bangi abawerako. Ate nga bangi kubanga waliwo n'abajja ne bagenda. Kubanga tusolagaana muntu kugenda oba kulaakulana kuba n'omwana akula n'akulaakulana nange gye nasookera si gyendi. Olinamu abawala mu gundi yo. Mwebali. Kati gwe okikola otya? Simanya naawe okuwa omuntu kasiti kangeza oyo omuwala osooka mugamba munaayigira tugire. Okikakasa? Nja kuwa omukisa olunaku lumu Wings TV ekyaliko mu kampani yange. Tubabuuze obuuze omu ku omu. Bw'agambanga nti Bale yaŋŋamba mmale kukola bwe anti ojja mugoba. Bino mbyogera biri ku mpewo. Ndi open. Wings TV etuuka wala. Yes. Etuuka wala. Bagiraba, bagiwulira, tebannafuna mukisa gubayita kujja. Nemanyi essaawa yonna bajja kola ki? Bajja kujja. Naye ekyo sikikolangako ate sirikikola mu bulamu bwange. Kubanga nze omuzannyo oba olina by'omutidde. Nze kisooka Madamu Jackie nyine ebbuba. Bw'oŋŋamba. Nyine ebbuba. Sikwana bazanyi ba firimu lwa nsonga nti bagenda muwa okuzannya ne gundi gwe mmanyi mukwano gwange ngambwe haawo bamusosesa akagambo. So kati mu mbeera eyo nze nabyewala. Ekitegeeza oli mufumbo? Ndi mufumbo. Tewamujja mu industry? Era tazannya firimu. Tosobola na gimulengezaako yadde bwe bati? Abiraba era asobola okujjayo ku set? Ate abeera ku mirimu gye kulabirira baana kulabirira musajja kati anaabeera atya ku seti ng'ate nnyina okuddayo ng'engoye zitukula. Ayoza buli lunaku bagambye sha omusajja omukazi omukweka emirimu gy'olina omutwalako ku ofiisi mugenda mu shooting n'omugamba leero yitawoko baby. Anti tushootingira wala. Olaba wooteekawo ebiremesa. Omaze emyaka emeka mu movie industry kati? Myaka 5. 5. Tuludde muno. Siri mukadde. Okimanyi oli mupya? Ate era ndi muto. Olina emyaka emeka? Emyaka 35. Kyali muto. Okay. Kati emyaka 5 gy'omaze mu movie industry, challenges ki ez'ofeesinze? Okusomozebwa okusooka bakama baffe abalaba firimu zaffe bamanyi tuli bagagga. Temuli? Nze mbadde manyi muli. Tuli bagagga oba tuli balamu. Ebyenfuna omanyi waliwo obugagga bwe bayita obugagga. N'okuba nti wooli mu mbeera ennungiko. Kati ndi mu mbeera ennungiko. Naye nga tolina ziri ze baalagira. Waliwo ze baalagira ezo. Ng'eza Wings TV abo bakama abo. Be banjagala. Okay. Abo balowooza mulina ssente. Yes. Lwaki balowooza bwe batyo? Ekikulu mwesimatinga nnyo nammwe. Omuntu lwakulaba ku TV abamanyi omudidi gw'olina mungi. So nga tetunaba kutuuka mu tulobeero naye nga mmanyi essuubi weeri kuba kati ekyamazima nze we natandikira si wendi kati omuntu ampita n'ansasula okuzannya. Luli ekitaaliwo luli nga tukolera mmere
ngate batuwa kawunga naye kati tulya matooke tuka ku seti nga bakutegekedde woyina okusula weewo n'onyumirwa obulamu wenkula nange njagala mbeere nga ggwe challenge ki endala olowooza gy'osanze ya butamanya kuzannya ani atamanyi kuzannya nze omuntu akuyita ku seti ng'amanyi omanyi n'otuuka n'omudisappointinga nga kyabadde akusuubiramu si kyomuwadde kati nagamba abamu bakama baffe mwe abali eyo badirekita baffe oba baproducer mutusuubiza okuba nti ffe tebakyatudirekitinga ate ekyo kikyamu ekyo nze kinsoomooza nnyo madamu Jackie omuntu n'akulaba nti ozanye firimu ennyingi kati n'akuyita project ye nalowooza omanyi natayagala direct yes n'otuuka onagamba kati kino tukikole tutya mu kulubbaale ng'ate yalina okudirectinga kuba firimu si gwe wagiwandiika si gwe director waayo n'atandika okugamba nti tukole bwe kityo okiraba otya so nga nze mba nzizenga muzannyi nga simanyi kuba nze buli firimu gye mba nzannye mu bulamu bwange mba ndaba nti yeesoose nze nga nze Bbaale Richard mba ndaba nti firimu yange esoose kati mba nyina okudirectingibwa obulungi okwokusoomoza nkufunye wangi ate nno si kirungi kuba gwe oba omanyi director wa film kino njagala bakikole batya kino njagala bakikole batya kati wota directing muzanyi aba tajja kutegeera tajja kuwa kisinga tajja kuwa kirungi kituufu ekitegeera okusoomozebwa okulala kwenfunye kuli mu maka gaffe bakazi baffe bamanyi buli muwala gw'ozanye naye firimu omwebakako noddayo ewaka n'obeera mu lutalo anti yakulabye mu firimu kati nafuna okusoomozebwa mu firimu bagiyita mukyala Kandida mukyala wange yali yakaŋŋamba nti saagala kuddamu kukulaba mu firimu ng'ozannya n'abakazi mu buliri ate gye nali mmaze okuwandiika ng'ate nnyina ogizannya kati kyanzijira era ebyantukawo oluusi tebiba birungi naye ng'egye tuli ku TV tebiba birungi nti tufuna okusoomozebwa kungi nnyo naddala abazannyi ba firimu abatulaba eyo abali ku Wing TV buli muwala gwe mutulaba naye tetwebaka naye bibeera bya firimu olemerwa n'okufuna omuntu akwesiga agamba oli benzi ekyo kyo eryo erinnya twalifuna madamu Jackie mwali ewangulira yes abazannyi ba firimu benzi omuntu n'oba omunyonnyola otya nti nedda si bwe kiri n'omugamba naye era kale ennamba esinga kirabika bwekyo bolowooza lwaki balowooza bwe batyo kiva ku mutima gwa muntu nze bwe nkitwala naye emitima gy'abantu gyonna ne gifaanagana bagamba abavuzi ba tuleera benda nnyo abadongo benda nnyo abazimba benda nnyo so ekyo kyo kiri buli wamu naye okwenda guba mutima gwa muntu era kituufu ko okwenda guba mutima gwa muntu tufuna okusoomozebwa mu ngeri nnyingi kati birungi ki byofunye mu movie industry emyaka 5 gy'omazeemu birungi bingi tobisobola bimalayo bingi tuweeko nga biibyo nzimbyemu ennyumba alhamdulillah yes nzimbyemu amaka nga kirungi n'amaka gange gatudde awo buloba mpeereramu abaana ndabiira abazadde bange erinnya lyange lituuse we nali simanyi nti lirituukawo sisinkanya abantu ab'enjawulo bangi ab'amaanyi nga bakutya okusisinkana nakwe nanga mukulu nsaba kwogerako naawe lwa firimu so ebirungi bingi olidde ku ssente z'abawagizi nakusanga nakwata mu nsawo nagamba owaayi nyina omwami omu yanamusinkana waliwo hoteri we nali tudde nga nywamu kakyayi najja we nali nangamba yeggwe mu Mr. Bbaale Richard yazanya firimu kinayuga omanyi babiyita bina Uganda kwanze yenze sebo n'asanyuka nangamba tosasula nakwata ne musawo nakwata emitwalo 5 nangamba sebo
olunaku lumu nkuyise waka wange mukyala wange akulabeko n'asaba ziserefi n'akola bitya n'ngamba maama nnyabo ate olwo bwe ndikula okutuuka ku bakitange olaba nkyali muto bwenti ne banjagala bati so ebirungi bingi ekikulu kya byonna gwenga gwe omuntu kwewa respect gy'oyita mu kkubo abantu ne batakunyooma nnyo ebirungi mu ebiri ate mmanyi bitandika butandisi kuba kati Wing TV yaliwo teyaliyo nakyo kirungi gyendi kubanga kati gyendiko abantu kwe bandabira ebyo byonna birungi bibala biva eri Mukama Katonda madam. Okay, kati advice ki gyowandiwadde omuntu ali mu movie industry nga ye yakayingira naye ng'awulira ayagala okuzannya? Ekisookera ddala Madamu Jackie film industry si nnyangu ng'ogitandika ekisooka abantu baba tebakumanyi. Ekyokubiri olina okulwana ennyo olina okuba bakama ab'ekitiibwa bwe kennyini olina okwewa respect. Omuzannyi wa firimu yenna ali eyo firimu ng'oyagala ozizannya tolowooza ku ssente first timugenda kunsasula mmeka okuzannya ojja kuwangula ne kasi ogamba angenda kuzannya bampe buli firimu egenda okufuluma tosobola kumalako kubanga osoozanya firimu 10 ate nga gw'oteekamu kati oba toyagala nnyo bikutama ospendinga ssente empitirivu okyotafunamu naye bw'oba ng'oyagala buli ekijja olina okkitomera buli ekyekiika mu kkubo olina okkitomera kuba oba oyagala nga bw'obeera n'omukyala awaka ng'omwagala temusobola kunyiiga kumala wiiki muteesa bw'otayagala omala n'emyezi 6 nga toyagala munyega nga n'engwe toyagala azooze naye feelings gy'owulira eri mukyalawo yebaleetera okuwangaala yebaleetera okuba nti n'abaana babalaba nga bazannya ne banyumirwa obulamu maama ne taata bwe balimu ze firimu bw'ojja ng'olina omwaka gwa ssente totawaana era nze mbabuulira ng'oli ankubira esimu nga njagala kuyiga kuzannya ndije situation ya ssente bwe ziti kati nze mugenda kunsasula mmeka ng'efulumye totawaana bijja kulema n'ebiina ebitusingako abali waggulu baganda baffe nabo tebaasookera ku nti baali babamanyi baakola nnyo okwagala kwe baayina kwe kubatuusiza ku birungi kati bw'ojja nga gwe enjako yo ya ssente first biba bikuleme tekijja kukola. Mwami Bali Francis badde nsaba n'obuwombeefu obwa waggulu osiibule kuba tulaba oba oliawo otumire nako n'abakunoonya wayinza okuba abakunoonya adde oli mufumbo neyanziza neyanzeege kale sebo mpozi nyongera okwebaza Wings TV bannange kino kye mwatandika kyongedde nnyo industry maaso naddala abaali batatumanyi naye omuntu bw'ogenda ku YouTube n'oteekamu Wings TV bajja kuleetera olukalala lw'abantu bonna abayise ku Wings TV nga bali ku interviews ez'enjawulo bali ku premieres ez'enjawulo kale Wings TV bambi mbeebaza bakama baffe oba neebaliza kubanga bamusobola batuukako ntumira ku director wange Katerega Medi ntumira ku mukulu Pobya Lugaba gwe wandita mu industry nkutumidde nnyo kuba singa sigwe akagambo ke wampa okwogera mu firimu yo singa teryammanyi ntumira ku bazannyi bange okuva mu Hearts Films mwenna muli bangi nnyo tumira kubasomesa abasomesa abaana bange mwebale kusomesa maama wange omu bw'ati mukyala Nambole Florence Masaka mu Buddu bannange weebale kunzaala weebale kumpa kwagalwa singa tewampa kwagalwa empisa ze wanteekamu
abawangizi TV tebalindabye tebali mpise naye okuba nti wankuza bulungi buli muntu gwensinkana nyaniriza mama nkwebaza olw'empisa ezo kibokoze wankuba byebibala byennyina kati bannange abawagizi baffe bannange mbaagala nnyo abagula firimu zaffe mu mbeera yonna wadde mutugula layisi mwebale tuwagira batugula layisi mwebale tuwagira pozi kano kalowoozo nti mwe mwenna abaagala ozannya firimu mubeere n'ekiruubirirwa kyammwe tojjanga olowooza nti ogenda funayo abasajja jjojja ogenda funayo abakazi bw'obalaba mu firimu n'ogambye nayingira firimu ekyekiwala ngenda kyagala totawaana bijja kulema kubanga ojja kujja n'ekigendererwa kya mukwana agaane abafirimu nze bemmanyiko si benzi babeegwanyiza naye si benzi yes so temuddeeyo abakyala abafumbo abaami abafumbo nze ndi mwami mufumbo nina mukyala wange n'abaana ya mukyala wange tabyagala omutumira ku mpewo naye nkwagala nnyo maama w'abaana mangu nnyo gye bujjaawo tomanya nja bayita ku mukolo nga tutongoza nga tugenda kutwala mu buto naye nga kantumireko omuntu ono wanjawulo nnyo mubulamu bwange bamuyita Jackie omubwati ye yetegedde gyali yonna Jackie Nanyonga nkwagala nnyo yonna gy'oli kimanye Richard akwagala nnyo pozi Nanyonga okay nze nkomyawo nsoose Jackie n'oteekako Nanyonga kati awo simanyi awo kitegeeza nti bo bajja kwetereza Jackie ne Nanyonga bonna bajja kwetereza naye nga neeyanza nnyo omukisa guno naffe tweyanziza nnyo director Bale okukkiriza nokyalirako ku Wings TV banaye okoze ekyamaanyi okoze ekyamuwendo ate gwe ali eyo nga tomunyikidde ng'owulira ng'okyayagala tumuzze ng'olina ebibuuzo bye wandiyagadde okubeera nga tumubuuza oli wa ddembe okomentinga ku interview ye n'otulekerawo questions fe tujja kubeera nga tumuzza olunaku lwonna tusobole okubeera nga tubimubuuza mwebale kwekumira ku Wings TV mwebale okwagala programu ekitangaaza mwebale okwagala Nalumasi Jacqueline mwebale okutwagala mwebale tubeerera oba naye mukola kyamaanyi kati mbadde nsaba busabi ogambe jjajjaawo kojjaawo sengaawo abooluganda mikwano gyo bonna osobole okubeera nga obagamba basubscribinga ku Wings TV genda ku YouTube oteekemu YouTube channel yaffe bagiyita Wings TV ate osobole okubeera nga weerabira programs ffe zonna ate don't forget to tap on a notification bell osobole okubeera nga ofuna buli kye tuteekayo ng'osobola okubeera ng'okikola kye ng'okifuna yes wetewenda bisa olunaku olwaleero nsigadde Nalumasi Jacqueline programu ekitangaaza weekumire ku Wings TV bingi bikyajja tovaawo kitangaza yeah